Olunaku olwaleero lweguweza omwaka bwekyanga Kyabazinga wa Busoga afuna ine bantu wobwa Kyabazinga ng'ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi gwa 11 omwaka ogwedde 2023. Taata wa ine bantu wa Busoga ye Sanre Bayole ayezaayezezza Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce na Diope Kadumbula eggabula owookuna ne ine bantu Jovia Mutesi olw'okuweza omwaka mulamba bweddu mu bufumbo obutukuvu. Taata Bayole obubaka bwe bugamba nti ababiri bano kabonero ak'omukwano, kabonero ak'amaanyi n'obukulembeze ebisikiriza obwa Kyabazinga bonna bonna. Taata abasabidde omukisa n'ebintu ebirala beeterevu. Nenda okutwala omukisa guno gw'okusiima Katonda omusaasizi omulungi atusaasire nga Busoga ne tubita mu mwaka ogusooka nga twebaza obufumbo obutukuvu obwa baba ni maama inaife abaatuleeta ensano Matama abakaseko ku Matama. Katonda atukoze bulungi era atugabirira obulamu nga Abasoga twentwena yagabira baba ni maama obulamu obulungi era tusaba nti obufumbo buno baba bwatuwaire Katonda bwa baba Kyabazinga ne mama Kyabazinga butwongere okutujjuna okutugana akutugasa nga Abasoga nga Abannayuganda nga abantu mu nsi muno benga batukulembere batulaga enjira nga Abasoga gye tujja. Era nenda okwebaza obwa Kyabazinga bwa Busoga bukazagala n'abalangira olw'okukuuma baba ni maama ensambo yaffe nga bwekoba gy'Obusoga okuyisania n'amaani. Twongere kuyisania olwoni tulime emmere tusomesa abaana twidandabe. Taata Bayole ngali mu mboozi y'akafuo n'omusasi waffe Hajati Amina Mirembe agasseeko nti obufumbo bwa Kyabazinga bwaleeta enkyukakyuka nnene mu byobuwangwa ebya Busoga. Ddala abayisuka bayidumbira ino okujja mu bufumbo obutukuvu obw'okuva mu bufumbo bwa kawunduka ku misinisa bajja batwala abaami baabwe mu Bazaire abandula akona akabonero akakalica akalaga empisa n'omwana omugundufu akuziibwa bangi bakoopye enkola baba yeyakola ni maama. Ekyokubiri abantu bayize galala mu nsamba etali lya nsonga galala obona nga kati Kingdom ya Busoga zira munaganaga twentona tuyisuulirwa walala magombola gongona gaba bayikileera. Ekyokubiri abantu balimye emmere abantu balimye okusomesa abaana abantu bali kusomesa era bwenenda okwongera okukubiriza Jasimulanga nti ebyobufuzi bire twayawulayawula Abasoga tweyongere kwegema kitole amadiini butabyabo. Mat FM Hajati Amina Mirembe era nife wano nga NBS Group of Companies yozayoza maama ni baba olw'okutuuka ku makula amalungi gatyo Obusoga okuyisania n'amaanyi.